express ya kumijani kansa akaliza wali bano bakaluka kupangisa loji lodi webeganye twabagamba inapenda tana ndovu twabagamba lodi webeganye fune cyane tuwala yumwana na bana mabino wetu tukolo kiteke wangu ode wali kusenge wali kutukabirira enasa na lodi za rais abana b'enasa tibadimandinga bingi omubuli abulizo atense ine kizibu abantu ese ine kizibu abantu batibagenda yakoki yatwala abantu abasinga percentage y'abantu abasinga 20% munsi yona yona abantu bakolaki bakendeera nezile tale zile wa rate wa abantu bakendeera kati kituyina okukola bwoba ino omukyalawo muzadde abaana bataano fuma kemba dozali abalanga munana abasambi b'omupiira oyo asobola okuzaala mu bakazi abangi omuyimbi asobola okuzaala mu bakazi abangi owamawulire ekyo kikuzaza mu bakazi abangi ne mu basajja abangi owamawulire ayawukana atya n'omuyimbi n'omusambi w'omupiira tubeera mu bifo eby'enjawulo tubeera mu bantu abasajja abamu bandi basaasira abasajja abamu balina ekisa ku mitima kati omukazi tasobola kudda n'amwegayirira bebe nyamba n'agaana naddala kati ngaabamawuli baserebwabo abakazi bangi be babekwanira kitegeera nga bolaba omukazi abasajja bayinza okuyayanira n'ogamba abaana b'abandi nyumya baaki ne mu basajja kibaawo waliwo abasajja nga abakazi bamuyayanira kati lwaki obabonyabonya abaana b'abandi abo okusoboza okubayamba ng'olina ekisa ku mutima nga obusobozi obayamba obulina abakazi bakati obusobozi bubeera mukubimirira bulungi maze bbanga nakwalisa kibawala nga bafula mikwano gyange omwana kasitogera nyo mukwano bakumira ebizibu yayinza okugamba ekimanyi mwazo badde maze emyaka ebisinga dda okigira lwaki batumuyamba zinakayamubanga munaana bali awo agamba nyina ekizitoweredde unawanagina kyenetise kiro tasobola kyatwa ku mutima naye mulaba akubeeraatambula naawe mufimubeera mwena omwana omuwala olwawo okwiga tuyisibwa bubi oba obulyanga amazzi gali geetaaga okukendeerako omwana najja nakabira ennaku ddala lwaki batumuyamba abasinga era beegasse ku baana b'abandi bangi beyambisiza omukisa ogwo n'abasumba ekyo nakyo omusumba bwoba okikola oyita weerimise mu katonda nti katonda antumye oyo yandagikidde njagala okikolenga nga toyise mu katonda omusumba gundi kikolenga gwe erinnya ly'omugambe nga nkwagalanga tulaba abasumba bangi Yesu bavudde ne bazaala mu bakazi nga babalimba nti yalabikiddwa kikyamu ekyo abatuuzi b'eddagala n'ogamba omukazi lino ngenda kukisiga mu bukyala nagenda esigeko bwe nyingira olwo liba likoze ekyo kikyamu n'abasawo bakonde abasawo ab'ekinaya abazungu omukyala agenda nga ali mukuto amukubamu tegeera abasawo abazungu mweddeko abasajja omukyala omwolukuto bitera kubeera mu malwaliro g'omu byalo ebyo ndowooza olubuto lwa myezi ebiri omukazi abagira ki mu ddwaliro ng'ogenda mukuba mukolo myezi ebiri omukono ye bambi mukazi wattu kubamuweweera bati mukazi wattu bamuweweera bati alowooza nakyo kyabusawo okumuweweera kyabusawo sawo mweddeko abazungu n'abekinansi n'abantu bananyini masomero banaaye olwokuba buli omwana w'essomero bamubeera ku ssomero omupi wano paka kusinya 5 takugwangamu
bweyambisa omukisa gula okuba school fees ekibuzi n'omuyita mu ofiisi ekigwereyo gundi mwe tugenda kujja ate amasomero agabikola tugamanyi era bananyini masomero katukozesa omukisa guno obalabula bukulu yeyambisa obuyinza ngagenda kusonyiwa seresine bambi n'abalolwokuba ono dairekiti oba ekyemwa mugamba omusi gwa school fees nga kulesix olwokuba nti ali namba 10 n'agaaleka ne dairekita agenda kuwukola bungi babawumeze mu ofiisi nga kiro katukuba ekirwadde kya myaka 5 kakati bananyini masomero tubalabulidde kuno programu eddako tugenda kumenya amasomero gamu bwe muba nga temwesootinze neera abakombi babalabudde babutuweereza wano abayizi bennyini mubalya